weesiga Katonda n'omutima gwo gwonna. Natuuka okuzaala abaana saamanya. Genda okudda engulu ng'ensundwe yayatise ne bantwala okutuuka mu ddwaliro. Bannange jjukira n'abaana yali musaanikire oba obuzaayo wiiki emu ne balyoka bamuggyako ogundi ne bajjako siira. Kati nze nali suppose okuzaala nga 14 ogw'omukaaga nazaala 18 ogw'okutaano. Myezi 8 n'abaana nga musibe. Dokita Lule Bukoto ye yansiba. Ne mugamba dokita. Ne bamukubira ne bagamba nti omukyala alina abalongo mu lubuto. Atuusiza okuzaala n'agamba nti oyo abaana tebaweze. Ne n'abaana ate si mutu naye kanzije. Jamu n'emukwata. N'ensanga mutabanyi wa Musumba Sserwadde gwe bayita Musoke be yaweerera dokita ng'afuluma ku kadiki. Bwe yandaba n'ambuuza nti Kemirembe kiki? Nga n'agoogera si kyagalina. Ne tuyingira ne mugamba ekinnuma kiri kimu n'abaana musibe. N'angamba tofaayo yingira. Bannange okugenda okuntuukako nga omuwala n'eddakiika omulongo babiri nga yafulumye dda n'abaana nga musibe yapenya bbali. Katonda yawanirira abaana ne bapenya bbali. Tebaali badde tebapenya ku myezi bwezi. Ne bayita bbali omulongo n'ayitawo babiri. N'asalapanya. Musawo eyaddako Katonda ayitawo. Dokita Lule Katonda yakikola. Singa Dokita Lule yansiba takirabangako. Yali badde ayagala kuzaayo abaana amala okutungulula abaana ne banzita oba ne bafu. Profesa yasumulula n'abaana ng'abaana n'abazadde. Njogera ku maanyi ga Katonda. Genda mu maaso ga Mukama. Abamisiri bantu buntu so si Katonda. Katonda yina amaanyi g'otamanyi.